Sb4 ne anteiro okuzala Abalongo Maama Phina ebyama byogedde akatambi kayina Masawo Bashiri engeri jabbamu bashuga mami banake ate mbuozo omwana takoze ebya Brunoke nakakatambi nkayina Masawo furufiga bananga atabukidde kasuku simayina kumanya gibigenda okugwera era nga ne kasuku naye muyina Masawo ateze ensonga za Pastor Jengo munange ne mukyala we banage byeyongedde okulanda mugamba mutya mwasibye mutya kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteeka yo bannange Zaine Shakibu tebanaba kwawukanako abantu badde batandise obisinganya nabyo mbiyina Masawo tamale mirundi bannange kyetaagisa nga mumwerabiddeko nga yagamba nga we yafa emyaka 3 emabega byonna mbiyina Masawo. Bwentyo nkutandise ne Mr. Utaya kotadde zali munange birthday zo zituwubira ddala kyenyizo bagamba tezitutuuza misana kawongeze hulu tudde no tudde ine nga munange tumwagaliza birungi ate tumwagaliza munange ano twebaza mukama ate amuyunzeeko omwaka omulala naye munange wadde munange amasanyu gali side ezeeyo naye bo bajaji bakuno batandise dde okusala omugambo bonange olunaku lugenza okutya azali ng'ageze n'asiimulayo buli kifaananyi kyonna kyaliko ne Shakibu era wamu omugambo gwo ku Facebook gye guli eyo gutokomokera ddala naye nga wama si bituufu yadde n'akamu bano bali mijaguzo gya birthday ate banaye bano bateekawo omugambo mbu beekyayedda bananga abaana balina olugambo era batandise dde okugamba maama omukazi ne Christmas tagifumbye babanange Shakibu nga muntu muzibu nnyo lwaki akoze ebyo ebintu n'akyankalanya omukyala abadde asinga okumwagala mu nsi yonna banange si bigambo byange wabula omugambo nange ngujjeeyo nensalawo munange ate nzija wano nkoleki ate mbatangaaze banange abantu bali bumu tebanaba kwekyawaku yadde n'omulundi n'ogumu just munange oyo palapasa ate w'abantu ndowooza bo munange waliwo abantu nga bo banyumirwa nnyo okulaba abantu nga beekyaye bali maziga naye munange fona ku Suvia News Extra munange tubaagaliza birungi byereere munange muwangaale muzaale mwale mulabe ne ku bazzukulu ate bibiri mu sayidi ezeeyo byebya Zaine Shakibu nga tubitadde ku bbali bwenti okuvuza butereevu paka wa kasuku ate mulowooza teyatuusidda ku kisaawe kya Seno bannange yo obulamu butambulira ddala nga wuya bubala ate n'ogutali musange era nga Masawo nina akatambi bannange yenanga asanyuse bitya bannange ngena soka mubateereko ate mwe musobole okuba nga mwerabira kate male nkuze ewa fulufiga ng'amuyisizaamu eggaali olw'okwogera ebintu mbu ebitakwataganye era ebitaliiko mutwe n'amagulu naye nga sinaba kubatuusako fulufiga ate kasooke at the Emirates. When you look up there, it's going to be very hard for most of you to take it in because, well, that is the nature of you people. But yeah, this is Kasuku at the Emirates, living the dream. Most of you, muwale kanane mukuba kerere kati atajanga ko wano. Sagala mpakanye kunyonyola ateta atula wano. Laba babiseewo wano watula. So this is the Emirates. So most of you, I'm living your dream. Ekisaawe kikyo kankwateko wano ku muddo bayinza olowooza nti nali nnimba anko oba anko oba onoddamu kuŋŋamba kiku Arsenal simanyi kijjaba kizibu kusamu kati kamba wate view ya waggulu ogambye basabu batuula wa abaana batuula wano batulyesu bani ndowooza olabyewo era bagenda wakana Munnayuganda weyagalemu embeera ate bwetyo bweri bantu bange munange wowe wakasuku bitambula ddala bulungi naye ate fulufiga munange amuyisizaamu eggaali oluvannyuma lw'okutandikawo ekiboozi kya Pastor Jengo nga we yayawukanye ne mukyala we fulufiga agamba nti munnaye kasuku komya ku bigambo oyitiriza okusala omugambo naye kasuku ani ali kusonyiwa musajja gwe mumobigulira ogenda n'obigula n'osaasana n'obanga ekizibu n'obigula tekuba kwa bakazi naye kasuku abigula n'ayikayika atambula ate alimba yenna asaatuuka omuntu akutondako ekiboozibozi gwe senkubuge kati kankubuulire nekitatana obulamu bwo bonabona ne ficha nekibita yakedde ku makya n'atenda ekiboozi ndidadi waabwe kati kankubuulire bakedde ne batonda ekiboozi waloyo babera bantya mukajje ng'omwana simanyi na linnya ffe tutambula mabaana batukana okugamba mbu yakolanga mu bbaala
tewali baraye Makinde gye simanyi ate bagandi yakolanga ku Salama Road eriwa omwana new face new brand oyo mwana sinawe mumanyi tewali muwala wo mu Makinde gwe simanyi ne bagamba Bujengo yamukubye busimanyi ateeka tulaka simanyi mu kasimu ke simanyi ateeka tulaka mu ngoye ze omuwala gyali ewa Jengo aka video nakalabyako yagenze ne ku church nga yenna mema ati omuzigo yenna pulinti talina wadda wasune kale wadde ensiriwe yamulumye na yokera ate ku machano kwata omugole woli gwalaze kuba mulaze mu public ndibakubaganye yamuteeka mu katulaka mba mukwatidde mu bwenze wa boda oyo muwala pulinti ya wa boda lwaki munafuya abantu okubatuusa kweyo level bannange mulwaziza abantu emitima kati kyemanya kiddako bagenda kujja yayagalanga ne pastor yiga we mutayo mwatta yiga mwe mwamutta temwamanya makulu ga yiga ali ategeeza nti yiga oba tewayigira kuyiga mwayogera kuyiga ebigambo Maama Museveni munanga ate bwati bwalabise nga mukambwe muyitirivu nnyo yenna tasalekako musale naye bino ebintu bibuzabuza bagamba bituufu era nga maaso awo nina obujulizi obulaga nti kituufu pasita Jengo ne mukyala we baali baawukanye naye maama ate yeefulufiga oba abijjewa oba obusonga bujjewa ate obuvuma kasuku owaaye tugendera awo ate bwenkuzaako eno ewatamala emirundi munnange agambye munnange abasawo bamugamba ebyenda byonna mu lubuto byavunda dda nti era munnange era baamuwaayo emyaka 3 gyokka gy'alina okuwangaala ku nsika tukalabe nze ndi mulwadde okusinga Segiri ndi mulwadde okusinga Segiri nze bankebera emyaka 3 egiyise ng'ebyenda byange byonna baabyokya ate nga there is no solution papa yekka abakola ebyenda bya plastic omusajja naŋŋamba ojja kuwangala emyaka egi you see doctors tell us these days doctors tell us ne wakavubule bambule nti wagon to die the doctors will tell you you are going to die you cannot make it n'abantu bayinza babule you are patient you go back the way you came yes shobora nakana soko leka jinsi nedwali njadiko akati nkubule nagamba nti akasajja kabukedde akagwagwa kasajja kagu kagamba nti ekibumba kya how long does one take ng'ekibumba kirimu ebituli to die singa yafadda kubanza ekibumba ekyange kiramu amawugwe malamu omutima mulamu my problem is ebyenda nti ebyenda obuto babikola ki bwabyokya era nabagambye nti olwokuba abe gavumenti baagala mpe nze tebayinza kumpa sente za bujjanjabi naye kamiliyoni bazikola ki ziriko sitiero nze si waliwo omukwano gwange nnyo namuweereza mesagi ti omwana eddagala omusajja mulala yazimpadde the government people want me dead kale wakati kyenkubuulira Segirinya abazanyira ku kintu eki tayagala musango guwulirwe era Segirinya nedda tuguvuna omusango gwa Segirinya guwulirwe ina absensia tewali musango gwe bawozesa nga taliiwo. I want to tell you Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza byebyo ate bwenkuzaako eno munnange wa father alina kyatugamba wano kirimu eggumba kirimu ekyokuyiga katono nnyo katukiraba ate tweyongereyo maaso leka Katonda abeera ani waliwo ebikusukkulumyeko newoneebuuza otya nga tojja bitegeera waliwo newoweepika otya nga tojja bisobola newankubadde olina akanyama newankubadde olina amagezi mangi newankubadde oli mulungi nnyo ng'ebyo bikusukkuseeko kwe kubeerawo ng'obulungi bukuluma naye nga tumenya abantu minsingo nga munnange bukuluma naawe weekuba nga wetunula woti mu mmiro olaba weesabula ngera wokyukako bwoti olaba yes kiriya ngamba akabiina amina buluganda nga figo olina 8 yonna yawola bannaye amina buluganda nga ka passport kiriya ettama kyekyo akayindo keeko obuuso ng'oyongera n'okukola n'oteekako aipenso ali n'obutuukiriza bulungi n'emimwa n'ogikola neetunula nga weekuba ne munnange ng'omwami wa abuze amina buluganda ng'obufumbo mye
tonabakwatamu ng'okyali kuba hit and run amina w'oluganda kati ekyo nga kisusse obulungi bwo kisusse effigayo kisusse amagezi go kisusse amaanyi go kikwase Katonda ye yajja okutereeza ye yajja okuwa omukisa ye yajja okuteerako ekisa kyo ofune omutuufu ofune ofuba obutukuvu gamba amiina kimokya kimize naye ng'era atugambyeko ate munange ateera ogutali musango okutugambako kati bagenda kunyiiga akuno fulufiga atera okakozesa sinze munnaye munansonyiwa ate kwenkuzaako eno ewa pasita Jengo munange n'omugole waffe ompya gwe twakafuna bannange amawulire agavayo nga gatiisa bannange ebintu nga si birungi n'akamu akatambi kayina mu maaso wano nammwe kamwewulireko ate ebivaayo tweyongereyo alimu omuze bwakwegomba ndowa mukazi wa mukwano gwe asobola okuteekamu zonna paka ng'akulidde kati Fifi yali mu girlfriend wa mukwano gwe oyo Fifi already baali bamumubbako dda owulira ola yali yagenda awo mu lockdown nga basula mu nnyumba egi baali basulamu abantu abawera ndoza ng'omukaaga abalenzi naye nga baleeta abawala naye nga babeerera ne asoose omulya kati oyo mukwano gwono kati yali alizanyirana mu Ebons Jengo omwana ogwasooka okunoba alyoka mutwaliye poliisi omwana yali anobedde wa musajja ate ne Jengo okusiga okutandika okubeera n'oyo omwana yali ammye Jengo kati omwana aba agenze olaba ku maama we mu kyalo ebintu abireka e Kampala mu nnyumba bamubba era Jengo n'amusindika transport amuleeta wa atandika okubeera naye oyo omukazi yali yanoba n'agenda kwaze oli omuvubuka yadda information kuno yadimpa so oyo omuwala kale nga daneze ene details manyingi naye basaga ziteka mu public kwanjukira mukano gwange nkugaize mumanyi kuba yatuukako na wano nga tufunye obutakanya biti n'oyo yali boyfriend wange nali na wano wakana wankubira essimu Jengo nanga njijiye kukime wansindike ekimotya mukazi wa mukwano gwo omwana wekitufu wa bbaala ebyo byalimba mbuno Jengo simanyi Jengo yamujja ku ssomero n'amulekera okusoma nti nedda mu lockdown omwana wajja ewaka oyo Brenda nangano okugamba yasulako mu buliri bwa Jengo nga yagala okulumya boyfriend we kuba ye yasooka okulya omuwala oyo ebyo byonna mu kunoba guno we yasooka omugirako omuwala n'amugamba ondagalira mu nkukutu kwe kumutwala n'amwanjula mu church batandika okutegeka n'emikolo mu kudda Fifi Jengo yamusuubiza emmotoka gy'ataamu so bambi Jengo sorry but bibaawo just welcome to the yeye embeera ate bweri naye maama omukyala yena yo baba nga bamujja mu bbaala omuntu okula ebirowoozo n'okyuka n'osetolinga naye maama abantu bo bakikuliriza nnyo ate bwenkuzaako eno ewa Sb4 media kwotadde ne Anteira munnange olunaku lw'ejjo Maama Phina yavuddeyo n'akabwatula bwe pata n'agamba munnange Sb4 media ennaku zino buli wenneebaka ndoota muzadde Abalongo gwe ne mukyalawo era munnange amugambye singa Anteira tazaala Abalongo jjukira ali lubuto nti singa tazaala Abalongo obusawo abuvaamu nti singa Anteira tabuzaala Sb4 media inayo omukyalo omulala agenda ozaala Abalongo abo bannaye akatambi kasoke nga batuuseeko wano ng'amulumiriza era ng'amugamba nti nno alina obbazaala ku mpaka bannaage kakatambi kayina maaso wano katubirabe esigenda gana bbi batuusaako njagala ffenna abali mu kamera wano mu ntunuulire bwe mba nga ndoota mpewo Katonda anzijulire aleme kumpa bulamu bwe mba nga Sb4 ntaddewo obukadde bwange 50 ani wali omulese ewaka naye mulwadde mu ntunudde mu kamera muno omwaka ogujja we tutakuyita saalo wallahi kitwala Sb4 emala emyezi 2 nga sinna kuyita saalo ng'omala busawo mala busawo muleete ababunsumika bafowunda b'ekibiina emyaka bw'obanga omwaka gujja n'otuka January nga toli Ssaalongo mala busawo naye erinnya eryo waliwo n'abatalo mpiti eyo gye tuvugira Katonda Ssaalongo bafamba faunneroza nsanidde okuba Ssaalongo amazima ga Katonda kati enfunda ezo ate nkirotedde Dubai tebeeza omuntu wonaabeera mu mazaalibwa ago oli mu ssanyu weeyagala onyumirwa Nota Ssaalongo kati makulengera wetu kati mpita Ssaalongo tuli ku lyato kati mpita Sb4 kati omukyala nga neddo Sb4 Ssaalongo okuba n'olwayo gwe Ssaalongo tuddemu kati program kati
oyina kukozesa sinze SB4 kozesa Salongo SB4 Salongo Sebunya SB4 nsanso kulaba wanura Salongo bayino ku hannaye bayine neise enjawulo togisobola kitwala mu linnya lya Yesu ne jabiga amazima ga Katonda mbalayira aba SB4 media bwemba nga ndoota mpewo ndi mukazi nasamira natuuzibwa nasibwa enkanamu mmanyi okwawula emikago n'abenganda SB4 eiza bwataba anteira bwabanga si anteira nga waliwo nabwete mu mulala ino olubuto olw'Abalongo achezebu mutandiko munoonya kazi simwendako n'omukazi omu bwataba anteira SB4 esaazi n'ogenda mu miguwa nkwegayiridde omanyi Abalongo tabakulira bweru bakulirayo ngo bazimbidde ejaali nnono zedda abasajja bakolanga obulombolombo bw'edda bano abasajja bazaalanga abaana ebbali byebyo era munanga amulumiriza n'amugamba singa anteira tazaala Abalongo nti SB4 alina okuba nga alinayo omukyalo omulala ebbali asuuliridde era okola ki okuzaala Abalongo ate munange embeera bwetyo bweri ate bwenkuzaako eno ewa Bashiri kw'otadde mwana mulenzi Mikisi Muzufane munange olutalo ldo lulandidde ddala era nga bwenjogerera bashuga mami ba Bashiri batandise dde okuvayo kyokka kyewuunyisa ate nga kituufu ano omwana mulenzi Bashiru y'omu ku babadde basekerera Bruno Kenti munange oli musiru oli utya sente z'abashuga mami tosobola kwekolerera bikiwama nga atokomoka omugambo omugambo gwo gubadde mungi nnyo nnyo ku sayidi ye nga agutokomokera Bruno ke naye bantu bange badiya baswiri obusente nabulya wekakkanye kati waako ofuna omulala gw'obuwaako anti omukazi omusiru olina abaana bakulu abawala bakwenkana naye ate oyagala kukola bya kisiru. By the way, I was going to go for your ekiwala kyo kye nali ngenda ogendera. Yes, I was going to go for her because kakati gy'emyaka gyange at least, but you nedda nali sisobola era nali nyino lyamu akasente kange neewummuza emirembe. Obusente bwo bwanyamba ng'ogula amafuta, obusente bwo bwanyamba ng'ogula data small money naye ng'okaabakaaba wali okaaba ne ngamba kati ono yuka ginoonyamu ki idiot okuddamu okulaba ng'omanyiira beera Dubai n'obwo obuvubuka obutategeerekeka bufeeriya nze siri feeriya nyina obulamu nyina bright good ahead of me not you kati wenjagala omukazi omukadde nfuniremuwa akati wuliriza olaba gayo ono Bashiri olwamuwase Munnange Bashiri yakola dde ebya Bruno ke naye ate ono ye wanjawulo muko kuba n'okuvuma asabulira ddala ate asinzeeko Bruno bannange. Oyina nnyo sente okay kale oziyina you think okubeera n'emmotoka kya bugagga you think okubeera n'emmotoka kya bugagga kale ndowooza tomanyi nti ku nguudo kubeerako accident nze tojja kumanyiira n'obwo bumotoka bwo bwe weepanka nabwo tojja kumanyira Bash ate nga wogezaako okumpandikira message eno gitereke giwe maama wo gipassinge on okay obwo bumotoka bwo tebujja kusigala ku nguudo za Uganda tebujja ate tebugenda kugaggawaza Bash you're full of shit omuntu wabeera nga yakuyamba toddamu kumumanyira kubanga the time you wanted my money and I gave you my money. Now you think that Ojakum putting her in a corner, ombulire, get sent. Yes, Waziria, good. Waziria. Okay? Waziria. And that was my money. I gave you my money. Okay? Singa walingo was anti oyimilide or limusaja. You wouldn't have taken it because you're evil. Okay? Abantunga mwekatonda tagenda bawa mikisa. Okay? You cannot Bashiri bakuwola sente zayo sente. Chibuze ne mama wo. The sentence and Tebazilia and think okay? Over motoka boba jabukona that over motoka we went one and it's not well, it's not money. As a sister, but you are a poor guy. Okay? Single told poor guy, Muntuchi akola bed space. No belango yakawunga, Kakachi only one rock about Uganda. Always that to Akolamu or Sikolukuba. Please don't start with me. Bash your Jaconkubina Simon Tondere. Do not in the Teba Manida. Tewali musajja yamanyide kunsiya dunia kuna tuliba we wealthy Bash you're nothing usinge sente abana bange bakusinge sente ze tojja kumanyira nga wanye sente zange ogezeko onkubire on the kind of stupid messages like this na kwa sente zange nekugamba nti ojja kuzimpa okay I would want my money back Bash wa talimpa sente zange ezo you will never see peace kunsiya mukameno na abana bo they will never see peace you will die in poverty until I get my fucking money then na kwa the
atenza akamwaka nge kali venom, that everything I speak, it exists. Bash or get up and set a zukuva mungalo until you give me my 300 pounds. Okay? The same time again I could have social media kuyamba next time. I've said to you, you will give me my money. Otherwise, mu Uganda chwali chogenda gaga walilamu o jakera o nonye sente o tambule nawe n'abaana bo n'abazzukulu bo baberenga bali mbudu. Do not ever call me with your nonsense. Okay? I'm not your level. Bash, I'm not your level. Waberanga nagezako of course I could not love you. Bashi toli na mwana muto onsinga n'obukulu oli wano manyira. Oli wano onsinga n'obukulu. Please. Fe twalega olugoba, twalega olukoba. That's what we call. But tuli bana ba queen. All right? Abana bange, they've got American passports. Please. We are untouchable. Wadichi. You're nothing. Oli wano dano manyire. So mwana wa queen. Please. Do you know what a pound speaks? Oli wano muli abu business chi. You think I don't have business? You think I don't have business? Toli kusabuni wange gonaba. Toli kusabuni wange, toli kumike products. Useless. Odawa no omanyirenze. Tinti, I thought you're renting. I'm renting. Niwe mbela renting. Nali kusabia ka centers are renting. Bashi nali kukubide kwa simu. Neko gama timpele za centers are renting. Bape za centers are bill. Nali kukubide kwa simu. Neko I can't pay my own bills. Nali kukubide kwa simu. Neko Bash, I need money to eat. Nali kukubide kwa simu. Neko timpele za ye center. Have I ever asked you for any money? You ungrateful, selfish bastard. You are ungrateful. When Belanga Nakwa is the centers ange, no zilia, appreciate it to Azilia. You have to talk down no come and you messages and nonsense like this. Please. The centers and the church Jaku Zilia or Lozanti or Jaku Zikungulamu. You will die in poverty. You will die. You're going to die in poverty. Bash or Jaku Kubilan and Simonganti, Chichaligwe, Perezayan and Sente. Or Genda from Bravu, or Babu Gena Kulumagwe, no Monaka Kanako Koyina, Tom Manira, don't ever. You want to start a war with me? The Teba Manira. The Teba Manira. Don't ever call me with your nonsense, stupid. No one over Mokoli. That's why you. All I said was you give me my money back. All I want is for you to give me my money back. Now you want to get a couple of centers and get bash. Could Dunia come in London? You will never see peace. No one else can get a peace. Oh, get up to get until you messed with the wrong bitch. Kunsiamu Kameno. Akatiwulira atagunnagoberera story eno ye this lady yayamba Bashiri nga talina sente za motoka Uganda Bashiri ne yeegayirira omukyalo ono amuweeyo ku busente kakati Bashiri instead of paying that money back nga atuuse Uganda emotoka etuuse kubanga emotoka yajjira ku looni bamuwola nga wonewola sente n'ogamba mwalabako live Bashiri we yagambira ngambo aleete emotoka e Uganda kati Bashiri n'abako mukyala gwe yeewolako sente omukyala we yawola Bashiri sente ne bakola agreement nti Bashiri w'otuuka e Uganda please pay back the money akati wuliriza olaba gayo ono Bashiri olwamuwa sente n'alaga nti no omukazi yamukwana njagala owulirize omukazi ono yayamba Bashiri to transport Bashiri's car n'okugula emmotoka eyo kuba Bashiri omukazi nganze we najja wano ne ngamba guys I need help nsaba munyambe nina obuzibu kati nga Salma we yakwata 2M n'azimpa nzije ku Kyeyo ba Frank abawo kati nze nentuuka ne ngamba baho yali andi ebisiyaga okitegeera kati Bashiri that's how we are returning omuzannyo nga tayagala sasula sente z'abandi audio note eyo mugiwulidde kati kankutereko audio note ng'omukazi agamba Bashiri to return back the money kubanga teyalina sente zireeta mmotoka Uganda njagala owulirize. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Ogamba otya Bashiri mugagga wange ng'osirise kiki munaye mbadde kusindikidde no message kutegeeza nti emmotoka yo egenda kutuuka e Mombasa naku 8 ku 10 okuva kati mbadde kujjukiza anti tewamalayo sente eza shipping ate emmotoka tebasobola gikkiriza kuyingira Uganda nga tesasudde na clearance olina osasula omusolo kati mbadde nkusambye ensonga eyo gy'oweekwatekwate mangu nga tonaatukubisa fayini kubanga munnange oyinza okuba gw'otunuulidde emmotoka yo naye mulimu emaali y'abasuubuzi abalala eri mujjukire emmotoka twagitwalira mu gurupegi konteyina bajja gisiizinga ate nga nakubuulira emmotoka enasasulira Mombasa omusolo bagenda tukubasiza ya bwereere munaye mbadde nkwegayirira nyamba kireme kuba talking even before Ulira Bashiri
kati omukazi ono agamba Bashiri please pay the money bagenda tukuba omusolo bambi Bashiri agenda yewola ku ssente ku mukazi omukazi akwata ssente awa Bashiri uliriza we yamuddamu nga bamugamba ssente bazeetaaga olya Bashiri kye yaddamu ulira. So good evening. How are you, Linda? Hope you're doing well. I'm very sure you're fine. Now, I was just trying to call you not to talk about